Kansubire nti no muli bulungi yonna gye musinzire okubeera ng'ate mumpuliriza. Mbasaasaako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo. Mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero baagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe. Nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda giwumuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima abaka ab'enganda ssaakaati n'ab'emikwano. Amanyenzi Omumbejja Aisha Nassolo butereevu mba ntuuse n'amawulire agagenda mu maaso kwa celebrities baffe mu ggwanga lyattu Uganda. Kyonkusaba kiri kimu subscribing ateekako akadde likinga video eno n'oluvannyuma tuyongereyo mu maaso. Naye nga amawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala amawulire gatandise okubeera ng'ate gasaturating I think from yesterday nga bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate bakola ki babika omukulu ono Salim Saleh. Ekituufu kiri nti ekituufu tekinnazuuka ku nsonga eno oba ddala ebyogerwa bituufu nti Salim Saleh yafudde oba akyali mulamu, wabula nga nze kyennyinza okukugamba nti bino eno bikyali mu lugambo. Bangi nnyo bagenze dda mu maaso n'okubeera ng'ate babika omukulu ono Salim Saleh, naddala ate wali ku mukutu ogwa Facebook ne ku YouTube bangi bavuddeyo ne bakola amawulire nga bagamba nti Salim Saleh wekyogerera mugenzi. Naye nze kyemmanyi amawulire amatuufu gali nti ye Salim Saleh mulwadde era butereevu ngenda kuba nkulekirako akatambi awo maaso ko owulire ebigenda maaso nti Salim Saleh ye ekituufu kiri nti mulwadde era mbu badde bagezaako kubeera ng'ate bamutwala mu America naye mbu bikyalemye wabula ng'ate ki ekyokufaakwe mukwano gwange tekinnabeera ng'ate kitegeerekeka. Tewali muntu yenna yavuddeyo mu bantu abamanyi Salim Saleh oba bamuli ku lusegere ne bategeeza eggwanga nga jeno Salim Saleh wakoze eki wafudde. So bannange naawe ngenda kusaba mpuliriza amawulire gano lindako okubeera ng'ate ogatwala. Yes gasaturatinze all over social media naye ekituufu kiri nti tekinnazuuka oba jeno Salim Saleh afudde. Wabula kyonna ekinaaba kizuuse butereevu nja kuba nkikutuusako wano. Kyenkusaba kiri kimu subscribing ateekako akadde likinga video eno toseetuka amawulire mangi nnyo nnyini ddala ngenda kubeera ng'ate nga kuleetera ku nsonga zino. Ngenda kuba nkulekerako akatambi maaso kaawo then n'oluvannyuma ogenda kuba still olaba olutalo wakati wa full figure Kusaasira ne Pastor Mondo naye munnange abiyingiddemu. Kinajjukirwa nti emabegako Catherine Kusaasira omuyimbi oyo yavuddeyo era munaye n'atandika okubeera ng'ate alabula full figure nga bw'amugamba nti agende maaso n'okubeera ng'ate ate abantu bonna be yagenze maaso n'okubeera ng'ate awawaabira ku poliisi mbu basibwe era n'amugamba nti naye kennyini amulinako obwino mungi nnyo ku ngeri gy'avuddeyo nga amuvuma era namugamba nti senga tavaayo ne yeetonda oba n'atawo bonna bayagenze maaso n'okubeera ng'ate asiba. Kusaasira ye yagambye nti naye agenda kukola ki agenda kubeera ng'ate atwala full figure mu mbuga z'amateeka. Wabula weetwogerera essaawa eno ne full figure naye yavuddeyo bw'atyo n'amwambalira n'amwanukula bubi nnyo gye biggweredde nga ne Pastor Mondo abiyingiddemu. Ngenda kuba nkulekerako obutambi obwo ogende maaso n'okubeera ng'ate obwekkanya. Kyenkusaba kiri kimu toseetuka subscribing nga mukwano gwange gw'atannaba teekako akadde likinga video eno naye ng'ate essaawa eno yennyini nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala. Goodbye for now. Salim Saleh mulwadde nnyo baagala muleeta mu America balowoozezaako muleeta mu America okumujjanjaba naye ne basooka ne bakubaganya ebirowoozo ku scandals z'ayina bwe tumutwala ne bamukwata kinaaba kita n'omulambo ne bagukwata. Mujjukira nga mbagamba nti abasawo bamugamba tebakyalina kyakumukolera okujjako okufuwa. Bamugamba tetulina kyakukola okujjako okufuwa. Nga tukyali mu UPDF twayimbanga bwe tuti Yoweri Museveni amba bankubye essasi njagala kwebaka amba yoyo nakuddamu bw'ati genda weebake sirina kyakukola okujjako okufwa amba yoyo. Kati Salim Saleh tetulina kyakukola okujjako okufwa namwe kamuziikeko. Bagambe bwe tumutwale USA ebizibu bingi ne bagamba nedda tumutwale naye tumutwalire mu mannya malala. Bagala muletera mu mannya malala ate nga ne passport ye Rwanda nga munnarwanda. Kati gwe mwasseyo yabadde ampa information oba Abdulaziz ne bannange His Excellency Kyagulanyi oli musajja. Museveni nakugamba no one can save you. Tewali ayinza kujja mu mukono gwaffe. Ojja genda okikakasa mpola ate era okimanyi. Ate nze ekiniwunyisa mmwe abatakikkiriza naye ate yakikkiriza. Ekyo ki government bane olunaku lujja kukya musange mujja obudde bujja kukya
musange Janet siye mulwadde alina amagulu agamuluma ng'akutte enkoni agoba Museveni amujja entebe emisinde kiki ono akoze bw'ati n'ono akoze bw'ati nga beekuba bokka mbabuulira obanga Museveni akutte enkoni agoba maama amuyiribye emisinde amukkiriza katabi oba eri wansi wa bugonga kiki baneewuna nzita ekisajja kinzita bonna ba gavumenti emu nannyini UK Mora ali mu gavumenti era yayiyeewo amagye kyokka era nga gavumenti yeyagala okwokya UK Mora bulijjo mugamba oyo mwana atulimba abantu bamaze kukyatingako ne Museveni waliwo n'abagambye alimba ey'ennamba alimba olwaliro Museveni anvumya ngambye go and eat your mother's something bino ebikere bibologa bizza okukira ku nze ogenze bawalukaga bakukuba dakiika bbiri mbusifunye mu NRM owolomanga ng'akabizzi dakiika 3 mbwatenze mu emmotoka njitundo tulote omukisa gwa president kyovola byeneena biringa byeneena ebiweneenya amazina kati kyagala oggoloka okamba onoonya comment ne likes nze sita biduduma munnange ndi mulwanyi wa taata meggebwa ndi nantameggwa I'm ready to face any what and what I'm so ready because omuzungu agamba the only way to conquer fear is to face fear. Nze najja nga abantu ba NRM mwenna mwabutika amatama abanyankole nga batuka n'okudda embalala mpenko ninga zavadda wano zadde kabale n'embalala nga balamuti sawana mabali weru nga n'okwogera Museveni mumwogerera mukama nga twalaswa kwa malugero yero kutambula mu Kampala mwali tuddamu enkodo mali mmwe batunulanga ebinyinyi kati mummanyira munjogerako munti sati nze nti ebiduduma nze sina kyembaagaza mumumanyi kimu tumuvume yetamwe NRM agambe ndi muwagizi wa Museveni ate ndi muwala wa Museveni ndi muganda wa Natasha ndi muganda wa General Muwozi oba oyagala oba toyagala byebyo ebyange oba okunama oba ologa oba okwaki mwaliwo bamwali mwagala kuzaala kaguto ba Museveni waki mbabazaala no bitunule bennanga bivevenga bikwevevengerako biringa bibutise biringa amazaga alidde mmatako nga mumpa wabidde Museveni singa wali wakongo bate ne wango beera nsigala ndya muzaina akamana emyaka 2 kwesa toza nina emyaka emeka ndi mukazi mukulu ayina emyaka n'emyaka oza mbaddewo nti okuleka mu baferi abatalina bwongo bugattako naye nze munnanga alina obwongo obugattako sita biduduma seekooya muzaina wangamba nti ngobedda wali ngamba contract eweddeko so what yino bakajirirwa ninga bajongedde emyaka emeka nali manyi tebagenda kutwongera obululu bwaggwa banyongedde n'akasiimo ne bampa genda obuze Mr. Abbott wali ku president's office oba obuze muzeika Aji Kakande nze mbeewuunya okummalirako obudde sikola bye mukola mweyita bakabi batuukirivu mwasoma mulowooza mugamba mpe mulanvuma lwaki ate mulingiriza ebyange nga ze siringiza byame bya luzungu buli lwolwanyisa omuntu atakuliiko buli lwowalana omuntu olw'omukisa gwe oba weerwanyisa kola kyolina okukola nga kigatta ku muzeeyi nga kigatta ku NRM nga kitugatta ku ggwanga kiyituwala mu maaso fulufiga muleke kuba sibaliiko naye mu byonna okubologa kw'ebikere tekugaana nga kunywa mazzi kati ebikere birege bibologe bw'olabanga emirambo nga giri musenga nagyo gitambula omulambo ogubadde omusiba amagulu nga guleera emagombe nga gutambula omanyanga nti Katonda ayolesa bwakabaka bwe kati mirambo mwe mwenna mugolokoke mwogere ku nze ati mwandyogedde kwanani abamanyi musimanyi bajatani simanyi bakatipani simanyi mirambo ki oyina kwogera ku full figure ulikike eddoboozi era emboozi erina okubeerawo mwenna mukongane ku group mujje muvuye muyina kwogera ku full figure ate mutanjogereko munaavaayo temusobola muyina kwogera ku nze kuba nze wakabinza aliko ova ku muntu mwali mumanyi obulu bujja kuggwa mutudde eri nga gino emirambo egigolokoka kati nze nasigalawo kaliba kabejja oba mwogera bitya ne munasengejja amatako ne munaleeta obusengejja ennyuma ndi muwagizi wa NRM ndi muwagizi wa Museveni ate atalina gyagenda ate ali ku mutto gwa Muwoozi nakyo nkibaddamu dangerous substitute njiri wakati nnyo kati kusaasira kukubira mbotekeyo emisango ye teyeemalirira yagambe namuva ne mutyobola nenkola nti ye teyeemalirira akyakubira yemalirira naawe Pastor Monda ani omulala akubidde Hello? Musumba jebale ko taati. Jebale ko musumba. kale munange mujebale Kale sebo. Ani ono ono kwatira kuzasira Ono kusaasira namba yonyera gwenjisabye n'agimpa. Chris yagimpadde n'eddoboozi ngali yanjawulo Ndiyenze kennyini era naye ne ng'akakubire.
eno enamba ngo bato kyagirina waliwo yaginsikidde dda emisana anti namba zange nasireka zonna ekampala n'essimu bambi anti mbadde wano nempulira naye wali yagipadde emisana waliwo enamba yankubidde ku makya lwaki nkubuuza nti eddoboozi nga lyanjawulo omukyala gwe nayogere naye tiyabale na ddoboozi lino ono kusaasira Catherine naye oli yaŋŋambye era naye kusaasira Catherine nze bwe mba kkubidde leo kimanyi kubanga n'essimu Chris Bwanduza wagambye nti nze nzikusabye nze ngimusabye n'agimpa sinayogerako na muntu yenna kubanga mbadde ndi wano nempulira akatambi akali ku matiti nga bagamba bannakubidde mbu tuyambeko simanyi tusibe omukyala yankubidde ku makyala naŋŋamba kasaasira era nze nakubiddeko omukyala ng'amugamba okuyomba kwaki saakubidde na ku simu ye nakubidde ku simu ya looya wange ng'alina looya wange n'amumpa kwekwogera naye but my main point yabadde nti ekyali kinkubisiza looya wange you can call him asobola okubuulira is I was trying to find how can we get out of media over this ng'abantu b'NRM kuba looya wange naye w'NRM kane omuntu nagamba mbu okusaasira yakubidde nti wonkubidde kubanga we yagenze okunkubira nga te omutala yakava ku ssimu omukyala nagamba nti yekusaasira omukyala nagamba nti yekusaasira ngani abigizi nze essimu yange musumba ze sikyusa ssimu siri mubbi essimu yange yeno kuva sirina ssimu yo essimu eyiyo sigirina essimu zange zonna nazireka Uganda kwegambadde wadde neŋŋamba ate bwe mbanze nakola ekintu ŋŋamba nkubira musumba ne mugamu nenyambaako kubanga nze ebintu bino musumba nze sitera kuvaayo kunyiiga ng'omuntu okitegeera ate bwe mba ŋŋenda okukola ekintu era nkikola bwe mba nkimaliridde kati madaamu oyo bw'aba agenda mu maaso n'okunvuma fulufiga nze siina ajja kuyomba nampapula nze sigenda kuyomba naye ate sinnamunyegako kigambo naye avumirira okuvuma nejjo yanvumye ampita embizi ampita ebisiraani simanyi bangoba nze siri grade ya fulufiga siri level ye level yange ayinza okuba nga tayinza nagituuka ng'omuntu kakati engeri gye siri level ye sijja kuyomba naye mu bigambo amateeka gajja tuyambako kino gye yatulaze ekkubo nti amateeka gakola ki gakola okitegeera yes ebintu bino tusobola kubijja ku public munanga nti naye tuvumira mu public ate nze sigenze mu public nze ngenda mu buyinza era namaze dde okukola fayiro yange sijja gamba nti no ngenda mbadde mbyagala public oba olaba nze simuvuma era simuddamu era taliwulira ku ddoboozi lyange nga nkola ki nga muvuma nze kambeere feriya kambeere embizi kambeere buli kimu kambeere everything yes bingi yanvumba nateeke naye nze namuyita nemukubira nemugamba kyokoze si kituufu you have attacked me without any reason era nina akatambike I will forward it to you nga nenenyeza bwatyo bwakola bwamala okuvuma mu public ngadda mu inbox ngagamba munayi mwama na mama nsaba kunsonyiwa munange nsaba kunsonyiwa okitegeera nga gwamaze okuswaza ensi yonna naye nze kati ebyo nabivaako ndi muntu mukulu ndi muntu wa buvunaanyizibwa nina abaana ne woofiisi gye tukoleramu tetukkiriza kubeera nti nno tutyoboola ekitiibwa kyobwa presidential advisor okukuba kutyoboola kitiibwa kwegamba tujja nakuleeta okubeera amatu nga bamugamba nti presidential advisor nga akyevuma okitegeera advisor you have to respect yourself as a person tukuze kati nze bwanswaza mu baana abange nze nkuze yayinza okuba tannakula birowooza ate ye mulimu gwe ndowooza kuvuma okitegeera ate ye bwagamba nti presidential advisor njagala gyeyo ID ye eraga nti no presidential advisor teyeyisanga bwe yeeyisa nze kye byanzizaayo okusoma kireka ye bye byamulemerera nga ye
okitegeera tulina okubanga turezoninga ng'oyitombulira mu kitibwa ky'owa presidential advisor nga toswaza na woofiisi yo si kuvuma nti kwe kugenda onzese kuvuma tekunsasuza so kati ye kangende mu b'obuyinza osanga ajja kukola ki ajja kulekeraawo banaaba bamugamba mutaddeko amaanyi ab'obuyinza kitegeeza ajja kubulwana nawooza nga nti ku tteeka lino bangamba bweti bwerikola nabwe kino bwevuma abantu bwenti kijja kuba kinkosa ng'omuntu ajja kuddamu ku bungu oba ak'obuntu kuba sijja kumuvuma kuba muntu mukulu maama alina abaana alina n'abazadde okitegeera naye nga mu kyonna njagala kubuulira katugende mu b'obuyinza kirungi obuyinza bukola ki buje buli nawe buli yes ate nze sinamuvuma okitegeera sinamuvuma simanyi lwaki akayiro akamulali gwatalidde nze anvumye emyaka 10 okitegeera alumiza abantu bangi nnyo kati sisuubira tufunga nti ayinza okuvayo gamba nti kansibe gundi naye newe tujja kudiringa bulungi kubanga nze sikyali mu grade yakubeera nti nenyumya gundi ankubidde omukulembeze ankubidde gundi ankubidde ono ankubidde nodda ebintu byange byayisanga muntu mukulu kuba ndi mukazi mukulu nkuze nyina abaana bakuze kati I have to respect myself kati engeri mukwe respectinga kangende mu b'obuyinza alekeraawo ate bane bwana ndescribinga budescribinzi kubanga we bagamba okudescribinga mondo I can describe you omuntu ategeera nti oyo musumba gwe bagamba ekituufu yes bwanabiisa mu ngero nga gamba mu kino ekyagenda ewa gundi simanyi ne bakikuba simanyi ne bakirujibwa simanyi president yakigoba nze se era yakyali bambi alina okuddayo n'asoma bwanabeera nga ategeera n'engeesi bwetambula State House tena disciplinary committee era tulina disciplinary committee naye mu kyonna nga tetunagera mu nze ndaba wano taata abaana bano basoma ebyobuyinza basoma ebitabo kabafune ku mirimu naye nze ngamba nti kimugenda ye no kino kisusse kino kisusse musumba nze ndaba mbadde ndayira nti katonda gwensinza mu ggulu nga ndi mukakyala mu kristaayo nga sitidde gwe ntidde katonda mbadde sinnakubira ku ssimu owulira naye ebigambo byayogedde byenvudde ku media nga gamba munakubidde simenegasi nze bamba ngenda kukola ekintu kyange neemalirira tekineetaga kugattako gundi jangu banetwekuŋŋaanye bannange buli muntu bamuvuma lulwe ebivumo ebyange tebikwatanagana na bibyo ebibye tebikwatagana byo buli muntu alina obulumi bwe ku mutima ng'omuntu yesebo naye nze ŋŋamba wandibadde omubuulirira ye ate kubanga abantu bakyasi bakyali mu kkomera ate nze yanvumye jjo kagano weebuuza tukole tutya beyasibye bakyali mu kkomera yabasibidde kuvuma naye nze yanvumye jjo kati Uganda eragawa naye kakati njagala atandika okuvuma ku mpapula tali waggulu w'amateeka tewali muntu ali waggulu w'amateeka oyagala kutumbula kitone kyo otambudde eno neeri obweya bukuwedde ku ntumbwe amaziga ogakaabye gakuwedde mu kiwanga kati nno mwana wattu tuula okalire sangula amaziga Anti-Soft Media Uganda mu programu yaayo Talent Search 2022 First Edition ekuleetedde omukisa gwe wenayagala okuyimba saako naawe ayagala okuweereza ku radio okwetaba mu mpaka zino weereza vidiyo ye tasukka ddakiika emu ku WhatsApp noti 7 noti 6 4741 48 oba kuba ku nnamba y'essimu noti 752 242 noti 8 oba noti 78218 38 tewerabira nti okwewandiisa kwa mutwalo gumu gwokka so nga taba banaawangula bakwewangulira ebirabo tomoni gamba ng'abo abayimbi okubafulumiza n'okuba promotingira ennyimba zaabwe ku bwereere ate abo banaawangula mu mpaka z'okuweereza ku radio bakwewangulira omukisa okola ku soft radio kati nno mwana wattu dduka mu nnambiro anti omukisa gw'okwewandiisa guggwako nga 3 omwezi guno gwennyini soft radio yazze kutuukiriza kirooto kyo soft radio tukonza